obufumbo Rema Namakula atulagidde ddala nti obufumbo omusajja ejja n'awasa muwala wa munne n'amukwata n'amuteeka eka tetumanyi oba yamugaana kuyimba tetumanyi what is happening takola appearance one of the most talented artists we have in Uganda n'amala omwaka mulamba nga tataluyimba Rema yali yakoze kayimba kine kaddiba so actually obufumbo bubanga kikyo kibukola talent ndooza n'abayimbi abato kikyo kibatiisa okufumbirwa kikyo kibatiisa okufumbirwa kati ono Chosen Beke ne yafuuse housewife buli muyimbi yenna agenda mu bintu by'obufumbo ogenda okuddamu okulaba nga ye ne talent bakoze bati bwe bati Sendowooza obiwulidde we yakomplaininga mbu kuva Rema we yafumbirwa mbu si kyangu nnyo okumusanga kyoba afulumiza oluyimba mangu awo mbu concert takola bye bigambo bye byagambye mbu z'ensonga ezimu ndowooza kyeva olaba mbu abayimbi omuntu agamba nti njagala ne wemba nfunye omusajja abeere bibye nange mbeere byange tusisinkane nga busisinkana mbu ye kusinziira ku yalowooza Dr. Hamza nti yandibanga mbu oba oliawo yalemesa Rema Namakula okubanga afulumya ennyimba sinakindi okubanga ategeka zi concerts nga tuvuddewo omwana Tina agambibwa okuttisa Martin bannange sitole y'empanvu anyumya wabiddiŋŋana anyumya amaziga gamuyitamu mukazi wattu era watuuse n'agamba nti kyokka anti namwegayirira ye mukozi agambibwa okubanga ye yakubira taata essimu okumugamba era ye mukozi y'omu eyaggalawo oluggi mbu bano baleme okubanga bafuluma babakube wamu bambi mawulire si malungi era omwana Tina ayogera bw'akaaba maze tulyako kuna n'akyusa essaati n'agiza ku bikukuju n'empale nesooka tujjako ettaala nga kitegeeza okugiza ku bikuju kitegeeza yayagala kukka wansi yebake kati ne otwalira ku mpona tujjako ettaala kujjako amataala bali ne tubagamba abaali bakunkona besipenaani ne anti tubagamba sinaazi gaweddeko ne bajja ne batandika mutunoonye kando tunoonye kando kati nze awo nafulumira wabweru nyingiza ebidomola ate mu kufuluma wabweru okugulawo oluggi ndaba taata azze ng'akutte omuggo ng'akuttidde muneeno mukono kaswa agula bulungi kati nange kyenakola nanyingira mu nju taata naggalawo oluggi entuyingira n'atukuba kati abakuba yategedde dda nti mwali Martin mwali anti yali yamuinformize kuba ajja ku budde bwebumu anti bayitira ku mulyango gweno bo taata n'ayitira ku mulyango gweri omukozi yayogera kozi naggalawo mulyango gweno taata n'ayingirira ku gweri naggalawo n'agamba mugukkole ki nagwo muguggali nga musibe kati n'atukuba ng'oli omuvubuka akyaliyo si gwe yasookerako n'atukuba esooka kuba Roseto olaba ni just bigenze biwuna ekitegeeza taata ateggwa kubye ku guno actually awaliwo ebibuuzo mwe mufuluma mutya yatukuba mu kutukuba ng'amaze nasooka tusindika mu kino ekisenge kye nali nsula ate ejjo gaffe tusobola okweggulira sente etusomozo kyabula ne tukiggula kati ye yali ayingidde mu kisenge ekirala yagenze kujjayo ki Martin simanyi noba ani yamukama nti baalimu asoma ekitanda bwe yayingira bwe yajjayo n'akuba endu uno mulabye awo ne twekkulya ne tugula naye nga anti ne maama Resite nga tebaagala kale tufulume baagala batusigalemu batukube ffe batyongere batukube awo ne twanguwa mangu ng'amufunye ne tudduka tusobole ku buyambi gwe waddukira wakoolwo yankuba
kuba nze yasemba okufuluma nali manyi nti kawe tulina omusango gwe twazizza omulala naye nga sigwamati talina kyeyayogera asooka tukuba yabakuba tebanyonnyola kinaki asooka tukuba netukola ki gezindowo mutima ngulina ngamba tasobola kizuula kuba kimukwese kuluma kumbe anti nze mbitegeddemu wano eno ati abika yakubese ninga namwegayira nemugamba nkwegayirira kumbe tuyise mbingi nemakino ewaka tumubeereddewo naye atubeereddewo naye omukozi abadde nga akiraba omwana ono alina enneeka ennyingi ku mutima n'ennaku naye nga ebyaliwo ndowooza bino taata bye yalimba mbu yabasanga nga beebase ebyo yalimba bulimbi nga just bafumba kibooziboozi omwana yalingawo naye nga mulwadde kirabika bwe baamukuba omulundi guli ogwasooka baamukuba nnyo kubanga okusinziira ku nga we mulabye patisi endala kigambibwa nti omwana ono baamukuba oba nga 14 oba omwana agambye nga 12 nga tetunatuuka mu kulonda kakati awo ndowooza n'agenda oba bye baabatabula ne maama we ate maama we n'amugoba sitoli empanvu so kirabika baamukuba nnyo ate teyafuna treatment emala mulundi ogwasooka kakati guno ogwakomawo yajja nga mulwadde ebintu byanaku bitiisa era nga biyungula amaziga yeye maama Martin byonna byabadde ayogera kirabika byonna bya bulimba awo tuvuddewo era nga tweyongeddeyo mawulire ag'enjawulo gendeko mukulu pressure kabaka wa kuno omwana agambye nti kabaka w'abakadaama naye ng'ataamye era awanda muliro katwale kuno abeeko kyagamba kabaka ali ku live essaawa zino zennyini ali kwogerako eri Obuganda alinako abantu 40 egiri okumulaba essaawa zino ntegeeza kabaka w'abakadaama Pressure ebbanga lyonna lyemulabidde nze mbadde nkimanyi mugwi wa ddalu naye bwe mpuliriza byayogera ndi kusinziira wano okusaba katikkiro waffe omulungi Charles Peter Mayiga ono muvubuka mumuyite mwogere naye mu buntu wano waliwo ekitagatta this guy is not mad mwenda mutebe singa ali kabaka singa ayogera nga adumira bakabaka ba Buganda balina ekintu kyekimu balina omwoyo gw'eggwanga tebakkiriza kubafuga wakiri bamwangangusibwa oba ne battibwa mwanga bamutta Muteesa bamutta ffe tukuwangangusibwa tugaana we are resilient tetusobola kwewombekera waffe nga lino eggwanga twalizimba muntu yene mu musaayi ne tulwana mu ntalo kubanga nyini mutosobola kubeerawo abantu ne baddumira ne bayonoona ensi yo ne bajjajjawo gye bazimba ng'osiriza eno live baagala kugijjako bagiripoti era mwenda mutebe singa wali kabaka mutuufu singa bye bakola Muteesa bikuluma kubanga ne kati ne wembirowoozaako mpuliranga omutima gunnuma Museveni wakolerako gavumenti y'Obote yalumba Muteesa mwaliwo mwezi enteesaganya ez'okulumba Muteesa you used to work for Obote's government as a minister of defense wabimanyako ebyo byonna mwabikola nga mwagala kuleeta kabaka wabikipuli kubba buno bwa kabaka anaabeerawo nga yeewombeka nga bwe mubba kati gwe mweno government ya Museveni nze pressure nze ani okugamba nze kabaka nenkiremerako ne batankuba miggo oba kunswaza nze nkoye okusasula rent nga muli mu bintu byange waliwo yabatuma okuzaawo Buganda mwetumiikiriza mwandibuleseewo nenzija ne mbweddizaawo saabatumako because kati njogedde bingi bagenda kujja era right now I'm leaving to go to the UPDF bwabagala kunfata banfatireyo SFC terina nga tuvuddewo yes Shira Price bambi agenze nasisinkana omuvuka gwe babyeko bodaboda omuvuka ono yalajjanye nnyo era yakaabye nnyo amaziga amangi munnange agambye nti ye epiki ebadde si ye epiki ebadde yamugagga era ekyokulala alina omukyala ono ng'alina bebi omuto ennyo ate n'abeera n'omwana omulala asoma naye nga ne school fees abadde tanazimalayo Lunaku lwaleero ngezezaako okubeera nga nfuna omwami wa booda gwe babbyeko piki ebooda yo baagibidde sayidi kimukama wange baagibidde ku Boston waggulu ku kisaawe baagibidde ku Boston waggulu ku kisaawe zaabadde nga ssaawa nga mmeka ssaawa zaabadde nnyo ez'ekiro ng'ovaawa namugje ku soya ku nomadi namugje mutwala ku Boston kasaawe wagezezaako okumwetegereza saagezezaako omwetegereza era saamwetegereza ye
ababbi abanzibye nabasanze waggulu kasaawe nga balina ejjambiya ate eno ennyinyi era eyantutte kasaawe waggulu eyo ku Boston yeyabadde omubbi nabo kaakati abantu batunuulire ng'obagamba obadde osinga kwetaaga ki kyenetaaga bambi sikyalina mulimu kati sikyalina mulimu ali n'omugagga yeetaaga piki ye akabyekabye edda amaziga gaawedde mu kiwanga kati abantu basomere ku namba yange bwe nabagambye bamubbyeko piki yono omwami gwe mwanabye mu viral video ng'akaaba alaajana ayagala kuyambibwa agamba mukyala we abadde yakakola atya mukyala wange yakazaala omwana wa myezi 2 tulinayo n'asoma wa myaka 3 kati boda ebadde sinayiyo boda si yange ya mugagga okay kakati enamba eno gye musobola okufuna eri 0752 3M488 enamba eri 075 2 osobola ogikubako ya mukyala bamuyita Nalugooti Mandalena yenna nnyini boda eyo mbeegayiridde nga mwe nabagambye omwami ono tumukwatireko tomanya kitegeera alina omwana wa myezi 2 boda bagibbye ali wano nga bw'omulaba kitegeera abantu bannyonnyole bawulire nange enze omuntu oba kaŋŋambe enze omuntu akyasembeyo okuba omwavu mu nsi ate nze gwe babbyeko piki y'omugagga mu nsi eno nina omwana wa myezi 2 ninayo n'asoma wa myaka 3 mama wange ono omwana asoma ye yakamperayo ekitundu kya ssente emitwalo 3 bagala emitwalo 6 kati mbadde ngezaako okunoonya ebalansi eyasigaddeyo muweeyo ku ssomero sinaba namuwaayo balansi oyo ababbi navuze babbi bazze n'ejjambiya nga bagala kutema nange okutya kwe kubuuka ku piki y'omugagga ono gwe nabadde nvuze gwe natutte waggulu e Boston kasaawe navuga ababbi n'abongerayo abaze n'ejjambiya kale munnange bwe bityo bwe birukulikise kasita enamba ngibasomedde mubeere nga mwekwatakwata nasuubiza era kasita tutuukiriza mumunoonye yeetaaga buyambi ku buyambi bwammwe nga tuvuddewo tudde ku sitole ya Martin Neera ono alina kyagamba esitole neekaabya amaziga naddala omwana w'obuwala Tina wagezaako okwogera amaziga gamuyitamu naye agambye ekigambo n'agamba teyejjusa yadde omulundi n'ogwo okubeererawo munne nti kubanga buli omu yali abeerereddewo munne naye ono alina kyagamba era atudde n'analyzing ensonga zino. Kamera ezeewojjodde nnyo mu kufa kw'ono omwana kikuleeta okuddayo okunoonyereza ku kki ekituufu ekyatta omwana. Twalibanga tutunuziddwa walala naye ng'ate ekyatta omwana kirala nga n'ensonga eyassa omwana ndala nga n'ekigendererwa ekyassa omwana kirala. Bwe weetegereza ennyo omusango guno gukwatibbwa nnyo bannamawulire naddala aba online ba YouTuber ne ba TikTok so si ebitongole by'ebyokwerinda nga poliisi n'ebitongole ebinoonyereza ebirala. Gye buvuddeko Uganda yagwamu encukwe. Abafumba ababiri abaali bawangaalira mu nsi emu ez'Ebulaaya abaali bamazeeyo emyaka 35 nga bakomyewo eka basange retirementi yaabwe bwe baasangibwa mu nnyumba nga batemuddwa. Saalabako ku TikTok yadde YouTuber ng'agenze Entebbe okunoonya defense w'ekyalo, ng'agenze okunoonya LC w'ekyalo, yadde abatuuze okunarratinga ku kki ekituufu ekyabaddewo. Naye mwene ensonga y'okufa kw'ono omwana bakutambuza step by step nga batuuse n'okunoonya nnamwandu atanneetuuka anarratinge ng'akomerera kitaawe emisumaali ku nfa eyaye gwayita omwami we gwe yali aleese mu maka. Olowooza tebakusiigira kifaananyi kyawe oyagala olabe naye ng'ekyassa omwana kirala n'ekyatta omwana kirala era ekigendererwa ky'okufa kw'omwana nga nakyo kyali kirala si ekyo kye mulowooza. Okufa kw'ono omwana kunzijukizzaamu
okufa kwa Elishama yafiira ku ssomero lya Muyingo. Speed story eyo kwe yatambuliranga ye Speed story eno kwetambulira kyokka ate bakatanga Speed eyo tebagitambulirako wadde nga kyali kya ntiisa. Katunoonye kigendererwa ki? Kyekyassa omwana, kyekyatta omwana. Ab'ebitongole by'ebyokwerinda kyemugamba ba YouTube kakati babasinga okunoonyereza, oba temulabawo interest wano yonna ku kunoonyereza ku nfa y'ono omwana, yaabaffe nga kyatandika ddi okubanga bannamawulire basinga poliisi omugaso naddala aba online nga mwe muli ne ba TikTok ku kunoonyereza mu musango omunene ogulimu n'okufa. Twalibanga tulaba birala naye ng'ekyagenda mu maaso kirala. Baalibanga ekifaananyi batusiigira kirala naye ng'ekigendererwa ky'okufa kw'omwana kyali kirala. Kaakati munoonyereze ekigendererwa kyali ki? Ani eyatta omwana? Kyekyassa omwana? Enfa y'omwana muli bamativu nayo? Ekyassa omwana muli bamativu nakyo? Era ono omwana namwandu mayina akkirizibwa okujja mu mawulire ye atanneetuuka ng'olwedde yeetaaga kubeera protected, kubanga story eno bwe yali etandika okwandaala baatulaga nti omwana yalina under age, meaning n'okumuteeka obuteesi mu kamera kivve. Kyokka ate kiba kivve nnyo bw'omuteeka mu kamera nga tobikkiridde kifaananyi kye. Abaaye ki ekiri emabega wa kino? Mwe temulaba nga kifaanana n'enfa ya Elishama? Kaakano nno minisita wa education oyina obuzibu bunene nnyo bw'oyolekedde, kuba ndaba kino kigwa mu ministry yo. Kino kigwa mu ministry yo. Ekiso bakikutadde ku bulago oba okyetadde ku bulago kuba simanyi kigenderirwa nga buli ludda kisala okuva lwe kiri nti gwafumbirwa ssentebe. Oyina amaanyi aganoonyereza ku kino ekintu. Gwali mu ministry eyo, gwafumba mu ffumbiro ekkulu ery'eggwanga, era gwasula mu buliri obukulu obw'eggwanga. Noonyereza ku kino ekintu kikuba education okuggyako ng'okimanyiiko. Noonyereza ku kino ekintu kikuba education kuba tekirina njawulo na Kyagwa wa Muyingo. Bifaanagana biti. Speed kwe bitambulira, trending kwe biddukira, ani professionalism ebirimu. Ministry ziri bbiri, etwala abaana n'etwala education. Gwate omwana eyafiira ewaka nga tulina mu luwummula. Lwaki Headmaster ye yakubira nnyina? Lwaki Headmaster alina okujja mu kamera? Era kyetaagisa ki Headmaster okujja mu kamera nga ne muzadde w'omwana tannajja? Ne kyetaagisa Headmaster okubanga yalina ossooka mu kamera anarratinge ku bayizi abataali mu mikono gye mu budde obwo. Abayizi abaali mu mikono gy'abazadde mu budde obwo, Headmaster kakati yali mu kunarratinga oba ye yasookawo okunarratinga mbwera ye yakubira maama. Ne weebuuza lwaki si maama ye yakubira ggwe? Lwaki gwe wakubira maama? Era wasooka otya maama okumanya enfa y'omwana we?
mu luwummula luno omwana ataafiira ku ssomero kyekyatta omwana kyekyassa omwana ekigendererwa kyali ki kubanga bwe ntunulamu mwetaaga okuddamu okutunula ku nfa y'omwana oyo ministry etwala abato muvaayo mangu Susan Becky akoze bw'ati weewawo muba batuufu muvaayo mangu kuba kuyizera weewawo muba batuufu wano muliwa ministry ya education bino tewaali bibaddemu byali gweredde mu ministry etwala abaana ne mu bitongole eby'ebyokwerinda naye bakusise bakutaddemu kyova olaba Headmaster yasooka abazadde okunareetinga ekigendererwa ki lwaki eno eturendinze nnyo okusinga ey'abakatanga oba lwaki eturendinze nnyo okusinga ettemu lyonna eribadde libeera nga mu ggwanga lwaki etwaliddwa nnyo ba unprofessional journalism okusinga mainstream media lwaki ba TikTok bapuusa abalamuzi mu yo okusinga ab'ebitongole by'ebyokwerinda bwe muba temulaba muwunyirize ale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tofaawo